Yeah. Breaking news one, breaking news one, breaking news banaye. Breaking news one. Breaking news one. Tulina amawulire wano waliwo ankubidde wano okuva kalive kaliko ensosokola. Tulina ka breaking news wano waliwo amawulire gali gensosokola agasoose. Just njagala kwongerako katono wano kibreaking wano. Waliwo ampadde amawulire amalungi wano mangu wano nangamba nti tugayiseewo mangu wano naye nga gajja kusinga ku bantu bali Bungereza, abantu abali London, abantu abali mu Bungereza mu England, abantu abali mu England bannaye mutuyambe, abantu abali mu England bannaye mwenna muve mu mayumba mutuyambe. Abantu abali mu England mutuyambe mugende wali ku foreign office. Abantu abali England, abantu abali England, abantu abali England bannaye temuddawo kubanga ankubidde ensose nange nekimbuuza ne mbagamba bannaye mulekerawo okubeera abantu abali passive, mubeere abantu abali proactive. Omuntu ali proactive akwata ekintu n'akyekolera yennyini nga yeye ng'omuntu kitegeera. Mubeere very proactive, very proactive. Kati kino amawulire gano gemba wa mukole nze ndi wano kubikolwa, nze siri wano kuwa amawulire g'abantu just kunyumirwa kutula wali kunywa chai ne bawuliriza ne batula ne bawuliriza obutebe ne bawuliriza amawulire ne bamala okukola byebakola ne batambula. No, nze ndi wano kugamba actions ezivaamu ekintu ekikolebwa kyennyini. So abantu abali England mugende ku foreign affairs muwandika akabaluwa mugambe nti omuntu wa UK citizen amanya ge mumanyi. Also the Kabaka of Buganda currently is under custody. Ali eyo mulwadde bamusibidde Uganda, ali Uganda kitegeera. Mugambe nti kyebakoze King Werunzururu kyebagala okukola ono omusajja naye ate ono bagenda naye mutta ate kuba mulage video ziringa mulwadde okitegeera. Muformatinga akabaluwa katono nnyo, don't be afraid, muwandika akabaluwa ate toddeeyo n'olowooza abeera ndani ab'Ebungereza mwekolemu mugende ku foreign affairs bajja kukolagana n'abali abali Uganda bamukimeyo Kabaka bamuleete England bamuleete mu America bamujjanjabe. So abantu abali mu London foreign affairs abannaye abantu abali mu London mugende ku street ndi bagita Strand. Oli ankubidde essimu nangamba street bagita Strand. Office of Foreign Affairs mugendeyo mugambe British citizen is currently held under a British citizen is being held as a hostage in Uganda. He's also the Kabaka of Uganda, but he's sick and yet he's being held under custody. Okitegeera. Mulage videos ezo okulaga nti he's weak, he's controlled by the Ugandan dictator Museveni right now. He's under a siege. Okitegeera. Muwandika akabaluwa ako bakubire bali abe Uganda bajja kumujjayo kwagala butayagala bamuleete Ebungereza oba bamutwale London mu America bamujjanjabe. Bannaye gana mawulire mugawa abantu abali Ebungereza. Abantu abali Ebungereza mwenna mweyigwa ku kiteba kya foreign affairs. Gwe ne bwoba togenza kuwandika wandika akantu akali simple, a chit chat, simple thing, write something simple, something simple. Jot down ogambe that that Ronald Muwenda is being held, a British citizen is being held under he's held under custody right now. Or take account he has appeared here for the very long time. He has been under custody and he appeared very sick and the government of Uganda is unwilling to let him go for treatment. Or take a baruwa eyo mujiwandike, just simple, type it on a computer, simple with your hands, or mweyiwe wali ku foreign affairs ku street jebaita Strand mugendewo mubungi mubaberere ekizibu ab'Ebungereza mwe mugenda okutaasa Kabaka. Kati ab'Ebungereza mwe mugenda okutaasa Kabaka muve mu byokutula mu mayumba ne mubeera omwo ne mugoya amatooke ne mugoya lumonde muwogo muve mu mayumba please.
olunaku oba oyagala du facing off lujjako olunaku oba oyagala dusalako ofiirwe ze sente z'olunaku olwo do it for your king or do it for your kingdom and the country at large kubanga kabaka oyo abantu b'ensi ebitundu ebirala bonna bamanyiize very peaceful man talina buvuyo bonna kabaka muntu w'abantu bonna so mbasaba yonna gye muli bannaye bannayuganda mwena gye muli muyise amawulire gano mugambe abantu b'Ebungereza nnyabo ne bwoba oli wekka genda sebo ne bwoba oli wekka genda wegenda wali muwandiike akabaluwa katono nnyo mugende wali bantu bangi musonge wali bantu bangi mu flying in mujje wali ku foreign affairs ku strand yonna gye muba muva Ebungereza mwenna abagamba nti ddala muli mu struggle eno mugende muyambe omutaase kabaka waffe ab'Ebungereza fa bali mu America tusobola kulabikira ojja oyotaaga okulinnya ennyonyi ate n'ojja Ebungereza you know banga he's a British citizen the kabaka is a British citizen he spent a long time in era Museveni yamusanga London niyo jinanga ali ku bintu bya musajja wattu gye yamujja n'amulimba kati amutadde mu kintu mugende mubabeereko bubi ebintu bino ebyensi bagamba amamesa amamengi tegeesimira bunnya you know why because buli omu alooza munna akola kati tuli wano tulooza nti waliyo akola ku kintu kino mujja kulooza Kyagulanyi akikolako nga kikyali nako mujja kulooza oli akikolako nga sikyali nako you have to be proactive assume nobody is doing anything beera olowooza nti teri muntu akikolako nze kankikolako awo mujja okulaba ebintu nga bikyuka okitegeera ngana kino kyembagambye kino ekyokwerwanako e Uganda bano abasajja mubeere ne bu asidi bwammwe waliwo buno bupepa spray batunda obwo okitegeera waliwo bupepa spray batunda obwo ne mufunye ddala asidi kubanga oyo omuntu abadde azze okukwata abantu tetwagala ddeyo kulaba lazima kabeerewo nga mulamu naye nga maaso tegalaba bamuzizeyo naye abone mu nsi paka bwalifa nga talina maaso tegalaba talina kyena kyakiraba yali akimaki yali azze kutta bantu kwata bantu mumuyire asidi aveere mutandike ncho okupracticinga mukwate ebikopo by'amazzi bwekiti ekikopo bwekiti oyiwe mu ndyango bwoti munno mugambe kutebeera wali n'amazzi mutanye n'amazzi aganyogogamu olabe ye kati awongayiye oterekeka asidi ko bwe kati mwerinde oyisa mu mulyango mulimu oba pomba woti n'omushootinga bwoti bebi mukwata mu maaso taliwona mukitegeera abantu mbayigiriza okwerwanako muve mu bino ebintu by'okuddaano ku TV okuddaano mulaba mbulira amawulire agatalina gaba muddaano wuliza live zino live zitakoma zino tezina kye zigenda bazza era bazza omusajja yajja live tezijja kujjako dictate ono okuddaano budde ne mulaba obulabi omuntu ne mudde abantu bammwe oba oli kata oba oli gundi eno Saudi Arabia gokubira abantu bo bagambe bane muguleyo ka asidi mukateeke mu chupa ate chupa oyino jjukweka abaana ne batagira abaana bato kubanga abaana bato mbamanyi bajja kuba ayinza okunywa ebintu ebyo mwana omutanyiza okusanga akantu kokwese mu koona wali n'akajjayo n'akanywa okitegeera so oyina okubanga omanyi kino kyakwerwanyisa akasaale ebiki ebyo mubigule mubiteeke mubyekuumise for the bad times omuntu azze essawa mukaaga gwa kiro ssaawa nnya zakiraako nkona muntu mufune firimbi bwoba asidi akuleme funa firimbi ez'amaanyi zino funa firimbi ey'amaanyi ogiconnectingako battery ebeere mu koonaawo ng'erinze kasita muwulira omuntu wena yena ajja nga ogiteekako buteesi onyiga bunyizi gundi abantu ne bajja kutaasa muve mu bino ebyokuddaano abantu babalimba wano nti balina byebakola ebyamaanyi nawuliza omusajja Kimbugwe nanteeka mu meeting n'atulimba nti balina ebyamaanyi byebakola tebalina they are doing nothing okujjako okubba ssente z'abantu naye nga abali Ebungereza breaking news banaye mugende abali Ebungereza mutaase kabaka he's a British citizen takyategeera kabaka takyategeera era amawulire genfunye bagambye nti alina throat cancer bagenda kubagamba nti alina obulwadde buno bwa cancer w'obulago babalimbe bwe batyo ng'ate bebamukola ki bebamulwaza obutwa bagenda kuyisa amawulire nga bagamba nti kabaka alina cancer w'obulago buno babaddeawo bakole ki babalimbe okiwulira ekintu ekyo Museveni azze akola ebintu bino ne kuruno enough is enough abantu muve mu bino ebyokwogera obwogezi ne mujja ne muwuliriza omuntu n'ayogera live ne mudda ne muzisharinga muki ebintu byemulina okusharinga kati asidi bumugulawa asidi avaawa obusale buvaawa ebiki bivaawa mutandika okwerwanako era walabika enanga bwe kavudde ne kyesiroza nga kikwata butida bwekiti
banga bamanyi kati abantu batandika ebintu ebyo abo bamanyi muve mu bine bya wolokosa kyayamba eri era gye tubaddemu okulyomu ekyasa kitubaddemu kiri ekya democracy ntubamala netubagamba nti tuzze kukola ekikiwedde mutandike era endala omuntu growing omuntu atakyuka abeera you make several mistakes and over again abana Uganda mutandike omuntu we protecting nze oyo acid abeera mu battery oyo sulfuric acid abeera mu battery acid abeera mu battery ez'emmotoka ezo era tebayinza muwera kubanga acid abeera mu battery mumufune acid mulinde omukweke olindeko bwe bajja okwetwaza omuntu mumuyire acid mu face bwati kisirani olabe jali oba aliddayo okukola ekintu kyonna oyo bwemuyira abantu 100 bwemuyira abantu abintu agabiri acid mbulira abaliddayo kujja ekiro bakwata abantu mbulira abaliddayo ekiro nti bajja bakwata abantu mbulira oba ne mubakuba obusale ekiro omuntu anyize akantu ne abusale mutandiko okuba obusale bazo okulumba omuntu ku mulyango gwa gundi bakyayagala okubukuba bali mu kumenya luggi abala akataddeko kikengere mu kiwulya kivuga mu bobusale ku luggi lwe bajja kuddukawo badduke tajja kumenya kasale gye kavudde mukuba obusale ekiro mukuba obusale wano mu America toyinza kumalaga jamu kiro kya muntu wano omutungo balina mamundu tulina mamundu nkwasa omutwe wano mu America omuntu nkwasa omutwe ate ne mwabali muno mu America gana mawulire gano njagala gagendere ddala wa muntu kati nga kabuye Boston gendo reporting omusango abantu baba bakuwa obutwango ba suspecting okukoba obutwa tuyambe kubanga kino ekintu kijja kuyamba fefenna ate kino ekintu nze kiwulya nga bagambe Boston ye bagaba obutwa ne mbitunde bimwe bya America mu mugende mubalope mutuwene case numbers tubere ne case number yo tuwe case number yo kulaga nti dala omusango wa gulopa omusango gwa gulopa because it's a police record nti walopa kubanga enebweru eno mu America eno omuntu wakozaako okutambuza obutwa ne bamutegeera olaba balondoola muntu yakola musango myaka 8 ne bamukwata omuntu yakola musango myaka 8 kati onankabira we yajja n'obutwa babbalamu yajja n'obutwa bajja kumu tracking down Dr. Kastana confirming chetwakaga ba doctors confirming anti dalo butwa ntezo symptoms za butwa ebifaananyi bijja kubeera important bitwaga naye twagala medical record eraga nti those types of symptoms ono patients zalaze za butwa eyo kachijja kutumala okukikozesa wano mu America mu churches tugambe nti batandise okutambuza obutwa kino gana muri gagena wakabuye Boston n'abantu bonna abali mu Tulubeeryo abayolooza nti baba obutwano mu America ekyo kijja kugobesa Ugandan government wano ne embassy bayinzo gitikana edayo era kabuye Boston gana muri gagere wakabuye Boston tuyambe omusango ogwo ogutekeyo otuwe police record yeyo police report nti wa files omusango against the Ugandan government nti wa meeting abantu abo o suspecting nga wa meeting olunaku bweruti ne bakuwa obutwa era we bukukozizo okukola bwe butyo ebintu byokwogera mubiveeko muve mu bintu byokwogera obwogezi tebiyina we bijja kutuyamba omuntu yenna suspectinga oba oli eyo nga bakuwa obutwa oba oli eyo ng'osubira muganda obamuwa obutwa sister obamuwa obutwa omuntu bamuwa obutwa mweveemu ogende ku police awo ku police e Boston oba kuwawo gyoli reporting eyo musango baguwandike baguteke mu system ya America nti waliwo abana Uganda batambuza obutwa ne suspects bomanyi batekeko tekijira kye kijja kukola era police tejena big Antony ya tulopo ya kugamba bwata ejja kikipenganga record egende ebuze bali akana na akatano bona gibali baba yaze era batukwata yomu bakwata yomu bwe bati ejja kubeera big breakthrough ejja kutaasa abantu bangi first off ojja kubeera hero gososo okukiropa okiwulira zino ensi z'abasajja abazungu zino toyinza zireeteramu gasiya oyo gasiya bamukolere mu jurisdiction ziri ezeri mu Africa eyo akakavuyo basobola okukakola eyo naye wano kakolera wano bamanya nabo ogenda kubatta bwotyo okitegeera n'olwekyo kino kigendewo abantu abali ebweru
amawulire amatuufu gendese g'abantu b'Ebungereza gigasooka. Abantu abali Ebungereza mbasaba mugende ku gye bayita Foreign Office eri ku street gye bayita Strand, amanya mwemanyi bannaye mugende mu bungi obo buli omu awandike ebbaluwa yo mugikwate ng'oli ready. Tolowooza nti Mukasa awandiise nti Paul awandiise, genda n'akakongo kawandiise nti Ronald Muwenda, a citizen of Uganda, he's also the Kabaka of Buganda, is being held in Uganda under his will. Okitegera wandike ekintu ekyo ogambe nti he's currently sick and unconscious and the government of Uganda is refusing to do what? To release him to go for treatment. Bajja kubira aba Uganda, aba embassy Uganda, aba Mungeza bagende bamukimeyo bamulete. Ekyo kiwedde. Mugende mukikoleko bannayi. Genda weteke mwaka sente n'amafuta ogende. Genda mu abali London ne abali Bungereza mugende mukole ekintu ekyo mukyandulige bannayi. Abalala nawe yegedde amawuli amalala ayabbibwa sente nga Kimbugo yakubba sente. Genda ku PayPal oba genda ku banka yo, nze nagenda ku PayPal ne banziriza ezange. Neza mamange nazimudiza. Kati PayPal bwe batasobola ngogenda mu banka yo jazimu jako yo mufere. Okitegeera bajja mubuza ebipapula byonna ebiraga nti donation eri gundi bajja mulaba nga ya creating a scam. Yesebo yakola ne yiteko ne kipeje ekicollecting sente Uganda okumanya mufere nnyo. Uganda a collecting sente Uganda ne so oyagala kuba government ate o collecting sente Uganda. Olabira ddala nti mufere yennyini eri ba mu settinga. Oya wedde. Abali Ebungereza mbagambe ekyokole kya Kabaka okwerwanako self defense. Muve mu bine by'okugamba nti mulaba bano ba live abazi satellite za radio za satellite bireki. Gwe bedawo ngoliawo gundi. Funayo Paulo wo ali ku kisigundi eri. Mubagamba abana mugule acid. Mugule obusali. Mugule ekinzo kengere ez'amaanyi zile eze battery. Eza battery togula ya masanyazi abasazi bajizo gasalako. Bayinza okulumba ekyala abasazi gonne bagasalako. Mugule ya battery. Kati gwe omuntu yena bwajja kabe mu bikabe muki nyiga bunyisi ojja kumbulira. Kuba kerere abantu bajiyo obusale batandika bakunyu ojja kula busajja nga budduse obwo. Ojja kula nga budduse. Ojja kula nga budduse. Nebo mbera mu arcade yawo mu kibuga awo omuntu nayagala bagala bakwata omuntu mujje obusale mu kuba obusale. Abasajja mbakuba obusale abo. Bajja tano kukuba amasasi badduke. Tabanyi kasale je kavudde kalinga sasi zikola noise ti. Sasi livudde wali. Akasale kajja buzi baba yimiride bati bayimiride bati wanga kuba kuno ku mutwe. Mubakuba obusale. Bobato manyi kola kasale gende bobato manyi gula kasale bwe buli wali musauli yako. Mugende mu bukime yona je mu bujje obusale mu buleti. Waliwo buno obulinga obw'emmundu bwennyini obwo. Ni wabawo kana akokulega obulezi. Mufune obusale mwekuume. Ajja bwati yeretereta nti akwata muntu talina gundi mwaso omutwe. Alekanirawo ng'embuzi. Mubaase emitwe. Banaabira opawa. Banaabira opawa. Gwatamanyi battery ezo zimanyi ez'emmotoka ziri mu sulfuric acid. Battery mu sulfuric acid eyo gy'olaba eyo. Eyo battery y'emmotoka eyo. Banawera mmotoka zonna nti babwera acid banawera mmotoka. Acid battery etaga sulfuric acid. Mpozi banakosa bo banakola battery acid wawe Uganda egenda ku invent acid omulala. Mubayire ekintu mu face study deyo kulabanga kyo kisirani era afuke kyakulabirako nti yali yako oyo musajja mulaba acid gwe bayo kya mu face nti yali akoze eki yali agenze kwata abantu bine bibiri bya gundi bine bya drone SFC yemutumye bamutwale bamuze erutale eyo jave eyo mutale eyo obe Rwanda ensi yo nange manyo yo abo bebasiba abantu abo bamuyira sita kyakola kati asabiriza na state nga bakalino muti bwe kati tekakyala bakali kati no muti n'abaana be bamulabeko n'abazukulu bamulabe n'ensi yo n'enki emulabeko nti oyo bwali bwasigadde nga mulamu oba mukuba akasaale mwerwaneko chupa biki kyonna kikola kati bwoba tosobola gulabe acid kufuna ng'otya bya acid ebyo funa firimbi ezo ez'amaanyi ezo oli kasitaji nyigo omanya omubbi oba wali omulabaze
omulabe mukube bukubi muve mmine byokuzanyazanya bino bijja kubaleetera obuzibu nze mbabulidde bijja kubaleetera obuzibu bino ebyokuddaano okuwuliriza live zemuddaano ne babamalira obudde oyo diversion yennyini okuddawo n'owuliriza live zino ez'abasajja zino n'owuliriza live omuntu n'akuwa amawulire okuva January from January to December nga tewali kiriwo no result drone zikyakwata abantu drone zikyakwata abantu nagenda nempuliza live ya Fred Lumbuye nenjiwuliriza nenkolamu video katambulaawo nga kayogerera nti abasajja bagenda kujenerate demotoka bakwata abantu byennyini nga tebina bakubeerawo byennyini last year nga Fred bwe yabyogera bwe biri kati ne twali tukozeewo ekyokwekuuma tewali tulina kati okudda mu modi gye bayita action tuvudde mu eri new of receiving information Lumbuye yayogera ebyakabaka okuwa obutwa era si ne bamumuwa ne tuve information tusigale nga tujuna mu reliable sources kati ngezi za Fred naye kati bino ebisigadde bino muve mu sharing messages eziyitiridde mu demo action gwebeera wano okwate nusu okwate $2 oba $3 omwana omugambe genda okwate acid mu mutereke mu nyumba wali mu battu wali mulinde funa akasale mukubako omubwe muti tebaliddayo kujja mu bantu wananchi ejja kumanya nti wananchi afuse wananchi bajaga mu wananchi akawa bana sindika battalion yo neje kwata omuntu ombwati wa people power baze batunde basise battalion mubakaire enyanja ekutomira buli jongo nywa mazigayo oli nelyoke kukamba munnaye onywa maziga ngange kankutugumbule atakulekera nawe tomulekera okiwulira self defense eno gye tuli mu modi muve mu bintu bino ebyokucawa muve mu kulaba walaba abantu muve mu group zino ennene zino nti waliwo kibakola ekyamaanyi kibabalimba nti balina kyebalizimba ekyamaanyi bwekiti ne batubba ssente nze manyi banzibye ssente nnyingi nze okuyiga ekintu kino banzibye ssente nnyingi naye omuntu kasita akubba omulundi gumu 2-3 nga tolina kyokola you become a fool. You are a fool. A fool is somebody who does something repeatedly, the same thing over and over again. Nga results zezimu. Oba ofuse fool. Muberenga bana basajja bazungu batereka amamundu. Nze omusajja namubuuza omuzungu aneba wange. Nze naguze kamera, ne mugamba naguze kamera zizaawo nja kulabanga omuntu yenazi. Nangambe mu kamera okko mulabye, ne bwabanga kamera agimanyi weeri naye nga still ayingira nyumba. Onamukolera ki? Namugamba funayo pistol. Nangamba funa pistol, oba fune mundu, oba sule. Kasito omuntu wa breaking the walls ezo natandika okuyingira mu boundaries n'ayingira mu space yo. Oyo ng'obattula. Court baloya banasumula file enkya. Ndi omuntu atandika okubeera busy. Baloya, that's the job of the lawyers kati enkya. Omukubye yabadde azze mu okutta. Self defense. Acidi mbagambi acidi kasale firimbi fumu kati bombera bonna mwenanga mbina advantage eriwo yido bwe bajja okukwata ku munnamu omu nanyiga akaddaako ne kakuba kengere y'amaanyi eyo ne muwulira amafumu muskasuka bukasusi amafumu mukasuka bukasusi womuwulidde mukasuke abalina obusaale buno kuba oyingira mu ddirisa ng'ogamba mukasa we bali wali munengerawo ng'okuba akasaale nga kagenda kamubattula omutu ogenda okulya nga kaabanga enjiri ayinza okugamba njiri yennyini yekaaba si muntu ng'akasaale kamukubye omuntu ku mutwe kuno akaabanga enjiri eyo mbizi y'omusike temubazanyisa kati aliwozaaki bamubuuza waki wadde ogenda w'omuntu bamubuuza wadde ogenda kukolayo ki already abantu be bakutta abamu babase gavumenti yakkiriza dda nti baafa dda kati gwe ogenda kufa you might as well die like that mukuba akasaale oba muyira acid bakutwala bagenda kutta kati gwe ofuniramuwa ofuniramuwa
basigalenga bakola banyoma basajja batujobode batubetaka bakoze kiri n'abantu babatakati kyerenga tewalino batabaona kikolebwawo gwekwata akasidi kosirike olinde niyo bagambe mu kimyeki mwagala ki onyige kaddeko oderi wensi mu cover onyiga kadde nodda mu cover okiwulira onyiga akadde nodda mu cover mbulira badidde bikola mbulira badidde bikola nga obokubye botyo okiwulira bane tulina okubeera serious mu bintu bino mbyogera wano sisaaga embulire tefa yonna bebe byange people power our power mujagena muwulire ziraivu zonna abantu boyogere bawoomese bakoleki babalimbe ebyomu ggulu ebitali nayo ebyo babalimbe baddeyo babalimbe babagambe tyate tugenda kuba ki bagere ebintu give you false promises. But this is the information which is so basic, but at the same time, it will help you. Omuntu akuwa false prophecy taba muntu nakulimba ebitaliyo mu ggulu n'owolooza nti waliyo abantu abaliyo abakola ebintu ebisophisticated abagenda okuva mu ggulu bajje batutaasi. Oyina kusooka kwetaasa kati Katonda mwajja otuyambira. Kasita wabayo omuobo ababiri abanakuba abasajja obusaale ojja kulaba nga n'abantu abalala babiyiga. Muyiga okubukuba obusaale muyiga okuyiwasiri muyiga okubikola ebyo ojja kulaba nga tebakyabanyooma. So bye byange people power our power bannaye abali mu Ngereza ge mawuli amakulu agemba wadde nze ngenze